The NUP leaders would call MPs one by one to educate them. How Mpuga is terrible. Please, he's so bad. Go and sign him out. To the level that the Honorable Senyonyi, leader of the opposition, had to take a document for a Sikh Segirinya to sign. Kati mu bye wakoogera mbu ekyo kye kyakukaluubiriza okwogera. Gwe yatuuka n'okuyimirira mu maka go n'oyita musajja munno omusiyazi just ng'onoonya kulaga nsi bw'oli wa kabi. Nga buli lw'okwata akazindaalo obeera ku Kyagulanyi bw'atasaanidde. Ebisaanidde n'ebitasaanidde obyogedde Mathias Mpuuga okuva Ssageno lwe yaggwawo. Mbwe ekyo kye kyakkaluubirira ennyo okuyita mu kamwako. Kizitowa okusinga ebisiyaga okujja n'ogamba nti abo baatwalira Ssegirinya asayininge banzijemu obwesigwa. Kikkaluubirira okusinga okugamba nti bano basiyazi. Kikkaluubirira okusinga okugamba nti ono talina kyali era yali tasaanidde, yali kaamujje. Omuganda agamba nti ekisawo kyataliiwo mayinja kijjula. Lwaki bino tewabyogera nga Ssegirinya akyali mulamu? Lwaki bino tewabyogera nga Ssegirinya akyali mulamu? Oba we bwali byogedde kyekyali musse okusinga kye mwamukola okumukonekitinga ku bijambiya bye mwateeka ewammwe e Masaka. Ekisajja kifuukidde ddala ekiralu bannange. Nze Mpuuga sikyakusaasira kati nsaasira baana bo. Omuzadde omulungi agabana n'omwana, n'omuzadde omutooletoole agabana n'omwana. Kwe gamba olw'okuba Ssegirinya takyasobola kujja kwennyonnyolako, oyagala giteekinga nga advantage okukozesa Ssegirinya n'okuwaayiriza. Gwe yayagala okukozesa omulambo gwa Ssegirinya okulaga eryanyi n'essajja. Mbu kyakkaluubirira okujja okugamba ensi nti baasayiningisa Ssegirinya banzijemu obwesige. Mpuuga gy'okoma okunoonya kombaka, gy'okoma okwagala okwesika mu nnyanga, gy'ogenda okukoma okuddira ddala wansi. Nakugamba ekintu eki. Mpuuga eddagala lyali limu kukkiriza na kwetondera bannayuganda ne bw'otaaliziza. Eby'essente bitegeerekeka. Eby'essente bitegeerekeka kizibu nnyo omuntu okufuna miliyoni 5 ne ziba nga zikyali awo, naye at least walinoonyezza engeri gy'ocommunicatinga n'abantu n'okubeetondera n'obeetondera naye wasooka n'ozeewakana ku CBS siryanga ku ssente. Nodda ate bampa kasiimo n'embuuza ku bano bampuuga ababiri tutwaleko mpuuga ki? Kubanga bonna tebayinza kubeera babiri mulundi gumu. Mpuuga yasooka n'atugamba nti no, sifunanga ku ssente bali bankonjera. Nadda n'atugamba nti no, ssente ze bampa ziri mu mateeka. N'ogamba kakati Mpuuga omutuufu tugende n'aliwa. Kakati gwe wennyini okwekontana nkikufuula omusiru ne statement zonna z'oddamu okukola ne zifuuka ezitali ntuufu. Ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Bannayuganda bwe baakuleegera waliwo bagamba ekintu ekimazima na kigambo sorry. Kyokka olaba ekintu kinyiinyiitidde. Lw'ovaayo n'okwogera amazima nti ssente nazirya naye nazirira mu mateeka ate ng'okajjala n'okukoboggoka. Okoboggoka mateeka akyago ge waziriiramu. Professor Gengala Tigo mwataaziriira. Kubanga mu busiimo bw'oyogerako ogamba wafuna n'eyali deputy speaker lwe baafuna ebirabo, ogamba wafuna n'eyali speaker Kadaga lwe baafuna ebirabo, era abaali ba deputy speaker ndowooza kuva 96 paka kati bonna baafuna, n'abaali ba speaker bonna baafuna, ate naawe ne balaga nti bakuteeredde kasiima ako. Lwaki ye Professor Gengala Tigo teyafuna? Lwaki Nathan Nandala Mafaabi ye teyafuna? Lwaki Maama Winnie Kiza teyafuna? Lwaki Betty Ochan ye teyafuna? Ojja otya okuba nti gwaliko gwafunye ng'ate be baakusiima nabo mu category be baddira mu bigere nabo baafuna? Obulimba, obukumpanya, obulabbayi,
wallahi mpuuga ne bw'osaddaaka maguja ku malaalo g'abaakuzaala tosobola kudda ngulu. Kintu kimu ekikuzza engulu kukkiriza mazima nti nasobya. Weewaawo ensi ekimanyi nti wasobya kubanga wagamba zo ssente wazirya. Kukkiriza mazima nti nasobya era nazirya mu bukyamu. Ne bannayuganda mu nsonyi, bannayuganda twerabira mangu. Olaba mukyala Miriam Kalobo teyagenda n'akiika embuga e Buganda. Naye nga bbaawe ye yaleeta amaziga awo we yagenda okukiika. Ffe tutamangu ensonga as long as kankozese luzungu olaze remorse. Olaze okwemenya mu mutima. Naye gwe mubbi gwayagala okulaga essajja bw'oba okkiriza nti oli mugezi nga bwe weeyita bwe weebuuze lwaki kino kyakutuula mukitegeeza wakikola. Kuba akageri kooli omugezi ennyo singa tewakikola magezi go ne mazima baali kweyimiridde. Naye kabonero ak'essimbalala nti wakikola. Kakati tugambe nti Sseggirinya yafa ku sayininga okwo kw'oyogerako. Bamutwalira empapula asayininga. Imagine tebaliimu ka muntu gwalimu ak'obuntu eyateeka ebijambiya e Masaka ebyamutuusa okufa. Gwalimu ak'obuntu taata gwe yateeka ebijambiya e Masaka ebyamutuusa okufa. Ye mpuuga ki ayinza okusirikira ekintu nga kino ebbanga lino lyonna? Sseggirinya lyafiiridde ndowooza giri emyezi 3 gyokka kwena. We yakikolera ndowooza guli omwaka mulambo oba emyezi nga 7. Ne weebuuza nti liri ebbanga ly'emyezi 7 lyakulema okwogereramu, wabula gino emyezi 3 olabye ng'osaanye oyogeremu. Ffenna ewaffe e Buganda tulina enjogera egamba nti twogera ku mugenzi bikyamu. Kakati Sseggirinya omulamu waaba yakulema okwogerako ebikyamu ate lwaki obyogera ku mugenzi? Kubanga obanga agamba nti Sseggirinya y'omu ku nsonga lwaki oli gy'oli, kubanga baamukaka n'akusayininga okuggyamu obwesigwe. Kalwaki tewasirikira dda? Oli kikere mpuuga, gwe oli kikere nti we baakulinnya ku lw'omusana. Kakati enkuba etonnye otandise okukaaba. Kusaasira nnyo naye nga kisawo kyataliiwo kijjula amayinja. Kakati mpuuga ayagala kwerippa ku mufu nga bwe yayagala okwerippa ku Mayiti e Masaka. Okumanya mpuuga muzibu. Mpuuga yayagala okwerippa ne ku Mayiti e Masaka. Mpuuga ekyo yali akyogerera Masaka. Mpuuga eyayagala okubba omulambo alaga amaanyi alaga essajja ekyo yali akyogerera Masaka, kubanga kitono nnyo okusinga okulemesa abaana okuziika kitaawe. Ffe waffe e Buganda namwandu afugika enkumbi ku bba era amuyisako akanyirikisi n'emikolo gikolebwa. Bannamwandu yabalemesa okuyisa akanyirikisi ku bbaabwe n'okukola emikolo egibatangira okudda mu bikolo eby'omukwano n'omuzimu gwa Sseggirinya. Abaana ffe waffe e Buganda buli mulekwa ayisa akanyirikisi ku kitaawe. Njogeredde mu buwangwa soogeredde mu ddiini. Abaana n'abalemesa okuziika kitaabwe mbwa ekyo kyali kitono nnyo n'ensi eyinza obutakiraba ng'ekinene nnyo okusinga okujja okwogera nti Sseggirinya yasayininga baamukozesa ensobi. Gwe wali okyogererawo gwe? Igwe wali okyogererawo? Mpuuga gwe mmanyi kati ne Kazambi bw'aba amuyisaawo amuwuuta. Mpuuga ono ali wansi mu nnyanga bbira asobola n'okwekwata ku kitengejja asobole okubbulukuka okuvayo wansi gy'agenda okubbirira. Mpuuga essaawa eno ne bw'omugamba kukwata muwere adde engulu akikola. Kubye waakayogera. Eyagaana abaana okuziika kitaabwe, eyagaana bannamwandu okuziika bbaabwe, eyayagala okujja omulambo gw'omuntu ewaabwe ewaka, eyasima entaana ey'okubiri oba eyakola akooto akookubiri. Mbwe ebyo byo byali bitonotono okusinga okujja okwogera nti bali baakozesa Sseggirinya asayininge banzijemu obwesigwe. Nkuwemye
Mathias Mpuuga Nsamba nkuwemye singa ekyo kyali kityo singa kyaliwo tewalirinze na Sseggirinya kufa okukyogera oba awo wennyini we wategeka omukolo gwo ogw'okuziika. Sseggirinya we wa Mpuuga yaziikwa abantu 3 maama. Sseggirinya ku maanyi ge yaliko, ku ttutumu lye yaliko, obuganzi, obuweereza, okwagalwa abantu. Sseggirinya we wa Mpuuga yaziikwa abantu 3 bokka. Wali obyogerera awo igwe kali lugambo wali obyogerera awo wali oviira yaawo. Naye Mpuuga abaana Mpuuga manyi muzadde omulungi agabana n'omwana n'omuzadde omubi agabana n'omwana. Mpuuga statement zo zikyuse nnyo, kigenda okuleetera abaana b'okubonaabonera mu bufumba abasajja babalangire nti kiraba obusiru bw'abeewaabwe. N'abawala abalifumbirwa batabani bo bajja bajolonga kiraba obubbi bwa kitaawe. Nabwe kityo Mpuuga okwemenya si kabonero ka butiitiizi naye kabonero ka buzira. Omusajja eyeemenya ng'ate be yeemenyera be bakama abeffe bannayuganda babadde aweereza si kabonero ka butiitiizi, kabonero ka buzira. Nakugamba gye buvuddeko nti akagambo soolere 2345 kannukuta 5 ne kasobola okutambuza generations 5. Akagambo soolere kannukuta 5 ne kasobola okutambuza ekikakyo generations 5. Kozesanga nnyo enkola y'okwemenya lw'owulira nti gwe okoze eki osobezza, kubanga bino byonna tubikola oba weebiri. N'Empuuga amazima ogamanyi era wagenda okugogera nga kiri kikeerezi naye tewagaleeterako baluwa yeetonda, wagaleeterako lukujjukujju mbu naliira mu mateeka bampeera mu mateeka era bansiima n'abaali ba deputy speaker n'abaali ba speaker. Kakati then ate lwaki bo ba Professor Ogenga Latigo tebabasiima lumu naawe, ba Betty Ochan, ba Maama Winnie Kiza, ba Wafula Ogutu Philip n'abalala babaddeko balidde opposition. Lwaki bo tebabasiima naye? Kubanga we basiimira Kadaaga, we nalaba ye basiimira Ssekandi, we nalaba ye basiimira Kigongo. Lwaki gwe bakusiima omu? Oba ku balala balina osiima generation to generation nga ku bwaloopu batandikira ku ggwe okusiima. Simanya kiraalo eyo tukole ki tuveeyo. Naye nga kisawo kyataliiwo kijjula mayinja, ndowooza okusayininga kwe kwatta Sseggirinya. So si Mpuuga kuteeka bijambiya Masaka bye tumanye ebyavaako okukwatibwa kwa Sseggirinya, era nga Sseggirinya mu kkomera ye waava ekirwadde ekyamutuusa ku nkozi. Aliwo ka video ke njagala ozannya. Watusambagala nsanyuke nenyenyezanga mukadde akabina akanyenyeze nkakase. Ebbe kulu yayonoona obudde bwange, ebikulu yayonoona obudde bwange. Ka video kano Rosie 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 Rose what don't know Rose flower Rosie Rose flower Rose for guilty Rose flower Rosie Rose flower. Let me say Rosie 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 Rose flower. Somebody say Rosie 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 Rose flower. Rose what don't know Bina Dene what don't. Munne ku mulembe guno abayivu be basinga obutategeera. Kati ebyo n'abantu b'omukyala abakima amazzi abakyanywa n'ente tosobola kubibaleetera. Bw'oba weesimbyewo okukulembera banno balage kikyogenda kubakolera Sosono Katemba Rose Bina Dene. Kati bwe liba Bina Dene bonna abayizi ku Mubuzi bagenda kweggamanga mu eryo oba bagenda kusulanga mu eryo. Strategy ono omuvubuka campaigner wa Mubuzi, influencer wa Mubuzi yakijega
sinnalaba ku manifesto y'ono muwala buli katambi kendaba Rose Binadene Rose ali mbeere jo teyakiise n'ali mbeere yakiyitidde mu lulimi lwammwe abajjegga abatamanyi communicatinga n'abantu bakulu abeesittaza kakati Rose bw'aba ali mbeerera Rose bw'aba alina ebbina eddene ffenna abayizi abalenzi ku mubuzi tugenda kweggamanga mu eryo manifesto ya Rose eri ki n'abantu abataasoma n'abakimi b'amazzi ku kyalo n'abakyanywera mu bidiba by'ente n'abakyali wansi bw'oba obajjamu osooka babuulira manifesto yo naye abayivu ne musiriwalanga mutyo omwana najja nga gye muli Rose Binadene yes dene naye omutwe munafu kubanga awo wennyini w'oyogeredde Rose Binadene kyekiraga nti Rose omutwe munafu kubanga atunda ndabika tatunda ntegeera Rose ali mbeerera nze nno nkigumiza ne bo baakiwewuddemu eno entegeera yammwe y'abajjegga Rose alina embeerera Rose laba akawato kalinga ak'ennumba Rose Binadene kati bwe libeera ddene era ye strategy y'emu kwe baaleetera ono balunywa era kyovula teyawangula WB Juma wasa balunywa ng'atunula ng'essalambwa ekyo sijja kibalimba atagenda kunkola ki era kumpaabira wanze siwaabwa ekyo nkyebaliza w'ekitiibwa Allah siwaabwa ne Juma basa balunywa ng'olabira ddala Zola awedde emirimu atalina strategy yonna esobola muwanguza okuggyako okumuyimbira ng'omwana omuto gwe bayimbira Ttengerere tebaba na manifesto ono omuvubuka simanyanga ye influencer waabwe ajja n'ebiyimba byabwe ate ebibaamu n'okuwemula rubbish kati ebbina eddene n'akawato k'ennumba n'okubeera embeerera bigenda kugatta ki ku university so nno ebyobufuzi byatandikiranga eyo ku university ne bisobola okwandaala era abakulembeze bateekebwanga eyo mu university ne simanyi oba Museveni ye yayingirya zi university ezo okubanga omuyizi takyalina kyajja kwogera wabula nga ajja ku kimu kwewaana ndi mulungi ebbina eddene kakati abayizi abalenzi bonna gwagenda bataasanga ekizibu kyabwe nga bafunye omungusuulu nga kyekikwewaanisa ebbina nti bonna ogenda kusobola okubamira bakuwa akalulu oyo ng'asobola ate okwekalakaasa singa abayizi babaira n'obwetaavu bwabwe toba ebisale oba ebyokulya oba biki oyo yasobola obbakulemberamu oyo sinnawulira bw'ayogera ku byagenda kukola na ku kyagenda kugatta ku bayizi banne oba ku university talina manifesto bali awo bamutembeeta mpumi Rose Binadene boluyinza yeekolera itongwa n'ojja ngo nsiriwalirako era mwawona nga sajja eyo mu byokusoma byammwe boluyi rubbish yogera manifesto y'omuwala yogera ky'onagatta ku university ne bayizi banno omwaka gw'ogenda okumala ng'obakulembera so oyo rubbish wammwe kavubuka ne kajja ka influencer Rose ali kira Rose alina akawato Rose ali mbeerera njogedde embeerera naye yagiyita gooti Rose ali gooti rubbish nze munsonyiwa okweyingiza mu bitankwatako nenze buli wendaba ekikyamu mba njagala kukwata kitiiyo nkiyoolewo oli omuvubuka balunywa bamupikka nga buli omu alaba asoowangula akalulu era nempulira abalanga baga nti akalulu yakatunze ku ssaawa esemba y'akaliwa WB Juma wasa abalunywa eno wasa abalunywa ng'ali wali atunula ng'essalambwa ng'ali awo atunula nga makolima ali awo alimu oluzolozolo bw'omutunuulira Juma wasa abalunywa ali ati alina MP gwafaanana n'omuyimbi omu gwafaanana mubategedde MP waliwo omuyimbi omu ayimba ennyimba za bandi
naye ng'alina embeera ziringa za mp omu muteebe kati ng'abafaanana ali awo kati y'ono ekyenjawulo ekiri ku ono yeewogganira balunywa baamuwogganiranga rabish nkukuba nze bannange nze nina empisa embi nze ndi mukambwe ku bintu ebyekisiru Rozo wakawato maama Rozo webbine ddene maama tugenda kweggamanga mu eryo ng'enkuba etonnye mubuulira abantu manifesto yammwe toyogeranga ku manifesto ye tavangayo nti bayizi bannange kino kyeŋŋendo bagattako oba yunivasite yaffe ennungi kino kyeŋŋendo gigattako ali awo azunga ng'empuuna malungu kyokka abayivu temutegeera naffe ewaffe ebutambala gye mulowooza nti tetwasoma tuli balimi b'amayirungi nantangawuzo oyo tasobola kujjayo nayogererayo statement bbiri nga tetunnamukuba sigambye nti mumukube sigambye nti mumukole eki kuba mmwe temwabajjibwa mu bbumba lyange oba temwabumbibwa gye bampumbira naye nga nze yawumbibwa gye nawumbirwa oyo mukuba nga nsemberedde n'oyo gasiyawe kyokka nga yunivasite ze zaguluminga nga abakulembezera b'ebidoli bye zireeta wb joma awaso abalunywa nga balunywa ali wali alinga ensenke kati rabo mukawato kanene simanya mulungi she's the most beautiful agende yetunde mubaza agende mu Miss Uganda akawato ke nebbina ly'eddene bijja kubeera mu useful otherwise ayogere kyagenda okugatta ku ssomero ne bayizi banne si kujja nga yeetooloola alinga ng'omusotte ndabika sijja kulembera ku ggwanga lino obukambwe nina bungi this tolerating and nonsense muwemula kampeni muzikubira wansi w'okuwemula ne muteekayo buli bwe bateekayo tebateekayo mu manifesto ye bateekayo kuwemula Rosa alina goti Rosa alina kabina kanene bannange mulaba akawato kala aleeta endegeko kabina aka kanene ndabo bakalimu amagezi oba kekaweerereza n'omutwe aleeta endegeko mpeera yange eri mu ggulu okulegerako bayizi bamubuzi ekisibo ekiggwa aleeta endegeko ndabo oba amagezi ge ye agatereka mu kabina nganda agamba okantyabidde alina kabutyabira kyala komaawo kakati bafuutu soja ente yammwe tennawera nze temumbeera bubi naye nga ejja kuwera era ndowooza tujja gisala ku Idi insha Allah waliwo sente butono yo ge mazima obutawera na $3 naye nga ejja kuwera insha Allah ndowooza we tunaatuukira ku Idi era twagamba ndowooza tugisale lumu ku lunaku olwa Idi ente eyo ejja kugirako n'akaceere insha Allah nammwe abasonda temuntima wa nnyo temunzikakkanya nnyo temunzikakkanya nnyo abaana okunsaba ne mbasuubiza ntujja tutuukiriza n'okutuuka kati nga waliwo emitwalo egitawera yadde $3 sibaweereza lwaki muntima wakati mbu sikyalina se amma ku 07773 977 ente y'abafuutu soja tujja gisala ku Idi ne bwe tunaaba tufunye 2 oba 3 zonna tujja zisala naye bafuutu soja mwaba n'abisingalo ate nga teri kintu kibi nga kunaabisa muyalangalo mwaba n'abisengalo ku Idi tutuukirize obweyamu bwaffe bagabane ente yaabwe buli omu atwaleko akatwe wakaawe oba bayinza okutuula we batudde ne baga Idi tugenda kugikwatira tuyinza okugamba nti tugenda tutegeka kijjulo emmere ebeewo ente ebeewo bafuutu soja bonna abanaaba basobodde okwegatta we tunaaba tukoledde balye banywe bakute era basanyuke nnyo simu eyo gye mbawadde 0773 97 17 57 eri mu mannya ga Abdul Kikomeko
roza ine binadde nakakube ngolonze